nga tonnafa buli kimu kisoboka mu nsi eno. Munnange ani abadde amanyi nti Pastor Aloysius Bugingo kw'ossa ne Pastor Ssenyonga balituula mu kifo kimu oba balisisinkana nga buli omu ate tali mu kuba nti nno agugulana na munne. Akatambi nno keeko mukwano Pastor Aloysius Bugingo nga basisinkanyeko ne Pastor Ssenyonga gwe baludde nga ate munnange bagugulana. Okitegedde katuwere nga tubikuwa. Nze Idi Amin yatta taata wange. Taata wange yafa mu mikono gya Idi Amin. Sigenda kukyerabira. Naye olw'okufubako mbadde mu Kampala emyaka gino gyonna kumpi 40 sirabanga ku mmundu zitokota na kugwa wansi n'abantu kutokomoka. Nzaakulabidde Pastor Ssenyonga bwe yeebwalabwala mu maaso ga Pastor Bugingo. Mulabye okutotomoka omugambo nga wavuma muka musajja. Pastor Ssenyonga ng'olinga eyakalaba ensi nga gwe mu mutima gwe tosobola na kukirowooza nti abantu baawukana. Naye bukyanga Bugingo ayawukana na mukyala we, basumba bameka abaawukanye n'abaabwe era abantu bameka. Nze nabagamba obudde bujja tulamula kuno ku nsi tekuli Katonda. Ntunuulidde Pastor Ssenyonga nga yeebwalabwala ayagala ettaka limumire naye nga wa. Ntunuulidde omusajja yayita Bugingo omufere ng'azibiriza nga Bugingo asaba essaala. Okumanya omumwa guno tulina okugufuga. Ntunuulidde musajja mukulu ng'akankana nga bamugambye okwogerako eri abantu n'okubasabira n'amaliriza ng'ayogedde bya kitaawe kufiira mu lutalo lwa Amin. Awo enviiri we zinviiridde ku mutwe. Pastor Bugingo asajja essaala n'endaba Pastor Ssenyonga ng'ajugumira bw'ati, mwoyo mutukuvu ng'amusseeko omwoyo w'okwenenya n'ow'okuswala. Nze kyobola Bugingo namunoonya mangu ne mwenenyeza. Toyinza kulwanyisa musajja wa Katonda. Namwenenyeza nanzaala obukulu nali mulekwa nangamba okuva olwaleero nkuzadde oli mwana wange. Nga wavuma maama Makula wamulangira obwamalaaya ng'eyali amuguzeeko. Musajja mukulu walowooza nti osobola okuba Bugingo ekigo. Bukyanga mwamuteekako amaanyi. Ekkanisa yeeyongera mu maaso, ebintu bitambula bulungi, ayongera kulokola bantu kubazza eri Yesu Kristo. Mwetunuulire we muli. Omanyi wano mwalowooza nti mwe bambasada ba Yesu Kristo. Katonda ayina engeri gy'akola ebintu bye. Watugamba Bugingo tabangako musumba. Lwaki essaala yozibiriza n'owulira ne presence y'omwoyo mutukuvu. Ndabye Ssenyonga ng'ayagala kuyingira ttaka. Naye njagala kutegeeza bino. Kitange Bugingo nga Katonda bwe yamugamba nti yingira ekibuga osabira abalokole n'abatali. Yakusabira yakusonyiwa. Era ye muli oli musonyiwe n'okukwerabira yakwerabira. Tekuba kuswala nnyo kamera nnyingi. Ssenyonga abadde kuteekako emisinde. Nga wavuma Bugingo. Nga wavuma Makula. Nga wavuma Makula oli Katonda. Subscribing, liking, leka obubaka bwawo mu comment section. Mu mawulire getuli mu kuba nti nate tukuleetera olunaku olwaleero bino bitiisa. Mbu ssaawa yonna ababaka ba NUP babalabudde okuli Honorable Lutamaguzi Ssemakula PK, Honorable Muwanga Kivumbi, Betty Namboze naye bamulabudde. Okitegeera nno mukwano katubeere nga tukuwa Fred Lumbuye ensonga zino abeere nga ate azoogerako. Musango ki gwe bakoze byonna kaabikuwe. Vice President wa Buganda Honorable Muwanga Kivumbi wonna wooli. Vice President wa Uganda Honorable Muwanga Kivumbi wonna wooli. Koza kamanyi ng'akoza n'owebbwa bakutambulirako. Era teweewuunya ku makaago gy'osula gye simanyi agamu ku go nga bakedde okuyirawo emmotoka y'amagi ga SFC. Naye gwe kyoba okola totya tobaako kyotya kyonna. 1. Bayinza okuredinga ennyumba y'okusaakinga nga banoonya ebintu bino wammanga. 1. Bajja kugamba nti bazza okusaakinga nga basubiriza okuba nti either olina ebyokulwanyisa by'okwese
either oyina sente z'okwese ezitambuza campaign za Kyagulanyi oba oyina information y'ekintu kyonna kigenda okujja mu protest vote ze issues esatu. So Honorable Mwanga Kivumbi, be aware of that. Either today or tomorrow bagenda tradinga. Kino kyapeninze ne ku Honorable Rutamaguzi Samakula Nakaseka olunaku lwajjo ekiro. Abatamanya ngamba ba SFC balese ekimotoka kirambe ekyamagye ne basalako amakage ne bamukonkona nasooka n'agaana okuggulawo ne bamuyita ffe tuli ba byakwerinda n'amala okubuuza ani ne beeyanjula naggulawo. Bwe yaggudde mugamba tuli wano ku mission twagala kumanya ebintu bino wammanga. One, twagala kumanya mukolagane bali mu protest vote, twagala kumanya sente gwotereka sereza Kyagulanyi zakubisa campaign, era mu protest vote mugenda kukola kimugenda kuzaakani muzaako kiki mugenda okuzaako. Omusajja yabagambye nze sirina kyemmanyi kiri mbuuza mwonna kyemmanyi kiri ekintu kimu ndi mbaka wa parliament agenda okwesimbawo mu constituency yange Munsanze sina kyemmanyi. Ebisigadde byonna bwe mba mwina kyemwagala okukola enju yange essatu temusobola gikebera kiro buli nenkya budde buke mulyoke mugikebere. So kitali ekyo sirina buzibu. Then baade balemerako omutiisatiisa nabagamba no ndi member of parliament muze makanga temufunye lukusa muli baddembo okukola kimukola mu kimenya mumanya muri mbapenyi bamateeka. So musobola okudda enkere kati current tekikola ki tekiriiwo. Ekyo kitegere bulungi nnyo, ekyo kiwedde. Bwetweyongera era nga tukyali ewa Fred Lumbuye avuddeyo n'alyoka atabukira gurupu ya Kasuku omuli Sharomu, omuli Bashami Mayanja, Ashira Price n'abalala bangi. Kati nno ba Foot Soldier tebalina bigambo birungi eri gurupu eno mbwekolera mu 7. Mwategedde ba YouTubers abadde beekwese ebbanga lyonna. Kati akabinja kano kadde keekwese nnyo akalimu kabadde moyo Shalom, kalimu Fraka Ntambi, kalimu Kasuku, kalimu webamwita sima ibati sima byokoze bitya, kalimu Eddie Sendi, kalimu ne yali omuyimbi Jankenizi nga keekwese nnyo. Naye nakati nkulako gye buvuddeko ne basaasanawo ne beekuba ne baleekaanaawo. Kati ndoza mwakalabeka ejiru bakola podcast after podcast, podcast after podcast, podcast after podcast. Nezo sente mugenda okumala ziriya. Either government ngevuddeko buli omujja kunoonya ababadde abakyapangisa mulatera okugoba ku mayumba. Buli gobadde okubira essimu nga akyakwagala bagenda babulo olde baba blokinze dda gyobadde ofuna emmere yobole bagisazizaamu dda mutambula mwekweka anti bali mukukolera mu 7. Kati nakola video ne bagamba nti wasanya agobye Medi Nsereko nzira zisoko gifulume akabinja kiraga oyo alimba information akijjawa nze nakuye mu ne banga tuli against for medical leave rajja kodda ne balo watagirina wano esobola kufuna information kuba mulungu nenga bagiraba kuba besinga kukola information. Kati tebasobola kunyega until omanze bwenjogera ekintu nkireka nakibera yeyo saagala nyo kibesingako njala ba proving anti abantu bana bakubadde bakolera state all along nenga be disguisinga. Kati nakola video eyo bwe bati bayogera ya Medi Nsereko bwe bati bayogera ne mubambulizeeko bali kuki media koma bwe bati bakola yes na yavudde ku CBS teri mbera ya ruberera za jori kye yayogedde kituufu munansonyo kajwira kulira kulabo badde batadda bagamba kizi I will never quote, no believe, no listen to Lumbuye. Era nze kati gwe nyambye okwogera. Gwe nyambye okutegeera rume eyo wajje yavudde. Wade wajiwulidde nenga tomanyi yavudde. I can't quote that man. Naye kirala komangezezaako banyonyola mbalaza abantu abamanya gavuddewo. Waliyo n'abamunga bwenjogera oyinza okumbuza yaani twalinako ku Isaac Mufumbiro ku CBS Mufumba sorry nende manyo gamba Isaac Mufumba otiraba waliwo gayo no yalinga asoma wole Serunjoji waliwo abantu ababaddeko nga b'amaanyi wane yakafa juzi kati waliwo gayo bamuyitanga Nsamba omanyi nti bwe baggala CBS abakozi 3 baafa. Nzijukira ko Nsamba yalinga akola obulamu. Walo ne Hajati.
yani kwa in a nutshell abantu lwakuba nti abantu baagala just kutanishinga linnya lya Katikkiro yoba yaba kati omwami oyo ye muto wa Andrew Beron Kibuuka era wa NRM era kati bwe tutwalaganya enkuuka ye bamuwadde wa PR nayogerera enkuuka ade yabasaze n'ebirala kati automatically ndi avuddeyo bakola omulimu gwegumu kati open bonna baavuddeyo which is okay kubanga buli muntu wadde mbokola kyayagala but buno bwe bubinjo badde ku social media nga bwe disguisinga tewogera ku bintu biruma abantu babeera mu social life kola ngambo na ku diffusing information yonna eyita eyinza okuyamba abantu kati ekirungi ffe tugamba bwe tuti ekintu ekiwa obudde ensi nekitegeera nze sigenda kuddamu kwogera ku ba YouTubers simanyi baani simanyi ba TikTokers no it's upon you nga gwe Uganda to decide your fate and the future of your country. Get to know that all media personnel in Uganda, they are under Museveni. Oluvanyuma lwa Tamale Mirundi Junior okuba nti no munange yagobeddwa we babadde mu campaign za NRM ne babeera nga ate munange bamufulumya bamutwala nga atali muwagizi wa NRM avudde nalyo kagamba nti no bino byonna babikola lwakuba nti no ye ali tiimu Eddie Kenzo mbu group eri eya Bebe Kuli eri emabega w'ensonga zino nabyo tubirina ate sigenda va ku Kenzo Kenzo mukubidde ne mga my brother kana ina wala yatakola interview nga ninga yagaluka Junior manye Kenzo ne Junior baba kaba mangu ate na wadenye na muze kante Kenzo ate kaba ate ko kaze na kabe dete na wona Mama Kenzo nganyize Mani Kenzo awabanyize azayagalo kwa Otongo bubira ddala kugumba Kenzo naye nga tabitegeera kati ekyanyezeza Kenzo okuvayo mu kamera eri kampu ya by'omusumaali oguliwa sente tomanyi Kenzo yagamba bali jono artist nabo bakoleki bali ku sente bayimbe tuwemba kugeze mu Western Uganda muleka bayimbi ba Western Uganda bakoleki bali ka sente eri group negati tayagala bayimbi ba sente bakoleki mbo bayimbe zembo kati yone egena ate nefuna budget yani ya Central kati tuli mu Central Bozi kati tuli mu Central aina to bozi museveni ali mu Central aina okusasa zembo okozi ezinyoka tukoteka mu amanyi nekiveri nekitandika okuguledi anange kakati nze bana mai list ye mugabya kugamba bwenti olutale ngeri banyenero gye balwekwatiddemu haji ku byempiseemu nduvuddemu Junior Bebe Kulu muleke yetwale nani era namazi muleke amazima tojja malako nategedde haji this mouse tojja malako namazima era Bebe mwetondere ndowooza sijja tewali kyenayogedde kitali kituufu kwa timu yawulidde bubi negamba omusajja taata yamubeererawo ensana yonna teyali ammere agoba fayiro yo byonna mbikiriza naye yakantwala ewa pulezidenti emirundi emeka Bebe anjagala ennyo simanyawo mukwano gwa taata wange ennyo nze lwaki tankwata nantwala ewa pulezidenti namugaa his excellence omwana ono lwaki anjagala nnyo nga mpaayo bo mitwalo 10 nvumira ono lwaki ogwo mukwano ekyokubiri bwe mbanga Bebe kyali wange lwaki akwata zi miliyoni 210 naziwa bali bye balababa nze owuwe ow'okukido nesigala nga neeyaguza lujjo kyekikuluma ogwo mukwano
kakati tubeere balambulukufu bw'oba ddala okkiriza nti Junior ayagala nnyo Bebe nga ttiimu ye bwe yagambye kwago mazima era babadde bakimanyi kize bw'okwata ku Bebe. Waliwo emikolo egibaddewo ku mutimbagano egy'okwanjula akaakati omu ku bakyala eyeeyita mukyala mukulu ng'agamba nti nno munnange baamubbidde omusajja oba omusajja mwenzi nnyo buli kaseera aba awasa. Kaakati bavuddeyo ne balyoka baleeta bwino omutuufu bagambye nti oyo si ye mukyala mukulu eyeeyita maama w'abaana mbu si ye mukyala mukulu mbu waliyo mukyala mukulu okitegedde nno omukwano. Kaakati akatubeere nga tukuwa ensonga zino onaabere ng'ate abinnyonnyola bulungi. First of all waliwo omukyala bamuyita Zuzu collection atunda ngoye bintu by'abaana mu kibuga n'omwami Alafat bakoze omukolo wavuddeyo n'oyogera weyita maama w'abaana sweetheart nawe kennyini okimanyi bulungi nnyo sigwe mukazi mukulu omukazi omukulu wa Alafat gyali era Alafat bwe yali ng'akukwana yakugamba nti mukyala wo mukulu gyali ekyo nnimbye mukwano omukyala oyo tavangayo kubaako nakyayogera bwe baakuwasa obudde bwe baakuwasizaamu omukyala oyo teyavaayo naye nga wamuyisa mu bintu byali bingi naawe ekyo kimanyi ng'ate omusajja Alafat yakugamba n'akugamba nti nina mukyala wange era naawe n'okikkiriza nti Alafat alina mukyala omukulu nga sinnajja ku Zuzu nkyali ku mmwe babiri gwe kennyini okimanyiiko mukwano naye omukazi wamuyisa mu bingi. Omusajja akugambanga nti agenda yavange wa namba M najjeewo n'asanga ng'oyasizza ebintu n'asanga ng'osaze engoye ze nkugambye bwe mbadde ntandika nti bwe mpaako nekyenjogera nga kifu because nze buli kintu kyenkugamba wano nkiinako bukakafu buli kimu kyengenda okwogera no nkiinako bukakafu kyenjogera okiwulidde sweet so ovuddeyo olw'okuba gwe okimanyi nti wano ku internet kasita ogamba maama w'abaana buli muntu agenda kuvaayo akuwolereza buli muntu agenda kuvaayo ayogere okitegeera omuzigo gw'ogamba gwe bakusuulamu guli ludda osobola okuvaayo n'otulaga omuzigo gw'ogamba nti omusajja agukusuula mu sweet wagenda ku kyeyo kati emyaka giri 7 ng'okuba ekyeyo gwe wali yali oyagala nti ogende ku kyeyo omusajja akomewo munnanga akulinde ate era n'obudde bwe wagenderako ku kyeyo mwali temukyakwatagana na Alafat nze njagala oveeyo oyogere ogente mukazi gwe oyogeddemu bubi oli mukazi munnange tuli bakulu na bakulu abaana b'ogamba abaana ogamba oyina abaana bali 3 bambi omu yafa wa lunaku lumu Mukama Katonda omwoyo gagulamuze kisa abaana abalala waliko omwana wa senior 3 omu wa senior 3 omulala muddako era ng'omwana oyo ayina munne omulala bali abaana 3 baali 4 omu bambi Mukama n'amutwala okitegeera so mukazi munnange omuntu yenna yakuwadde amagezi oveeyo oleete taata w'abaana bo mu kamera oba otandika okwogera ebigambo ebyo byonna ng'ate naawe okimanyi bulungi nnyo nti omusajja naawe wabba mubbe omusajja yalina munne omulala mukyala we okitegeera ate n'ekirala kyoweerabira nti munnange omusajja gwe wafumbirwa musajja musiraamu okitegeera omusajja musiraamu abasajja basiraamu bawasa ate n'ennaku zino si basiraamu bokka ate Zuzu naye kyeyazzeemu akimanyi era omusajja wamwagalira naye akimanyi nti omusajja alina mukyala we okitegeera mukazi munnange so leka kuddaawo odde ku intaneti otandike simanya maama w'abaana otaddeyo simanya bandeseeko nze ndi maama w'abaana omukulu nga ye tannavaayo kwogera bino byonna nga tannaba kukyogerako wajja tokimanyi maayi nti omusajja musiraamu ate bannange kyennamala okukakasa abakazi tuwaayira bannange abakazi tuli bayaye bannange abakazi tuli babi nnyo era omuntu kati sawa zino ali ku sayidi yo maayi tannamanya sayidi ya musajja naye nze bw'ona avaayo noyogera nze buli kimu nkirina first of all buli kyenkugambako kyonna nagambye dda nti nkiinako obujulizi mulekerawo okuvaawo ne muswaza abasajja olw'okuba nti muli bakazi nti ogenda kuvaayo otandike weekwasirize ku baana abakuze abaana babadde ewabwe w'omusajja wano omusajja wagenda omusibidde mu makomera ameka mu police stations meka z'omututteeko ng'omusiba era gye yasembayo ng'omuwaabidde yakusinga n'oleka abaana ne babatwala ewa nazaalawo ojjukira ebintu byokola nazaalawo okimanyi nti ne vidiyo bazirina wamugamba otyamugamba osobola n'omukunamira era omukazi n'okwata leko bavumyevumye n'omuwaaba nakati ya famire gy'oliko bw'omala ng'ojja eno ng'omusajja omwetondera nsonyiwa bubadde busungu kati obadde omusaba ssente
nti mpa ssente nze bino byonna ku media already byatambudde dda tokyalina kyotaasa omusajja wamuswaziza dda alafa wamuswaziza dda ate ekyo tomuswaziza namuswaza lwasonga nti kiri nnomo omusajja musiraamu wadde mba okuwasa abakazi bayagala bannanga omuntu ogenze ku kyemyaka 7 era okyalondola omusajja gwe waleka e Uganda okyamulemeddeko mbola okuba yakuzaalamu abaana lwaki temuva ku baana babannammwe mubabuza emirembe golowooza lwaki omukazi omukulu tavaayo kulumba Zuzu lwaki gwe omulumba oyo Zuzu nalabako n'ebikomenti byolumu ku peegi ya Zuzu ng'omuvuma olw'okuba apositinze omusajja ng'omuvuma munange olaba ebintu bino byonna ebikulemesezza ewalala era bw'onaba teweeterezeza ne gy'onadda era bijja kukugoberera ebyo gwe nnyini omanyi biki bye wakola omusajja obimanyi n'otuuka okutambula oli ku kyejo olwanira olutalo jangu ku gurawundi tugambe nti munnange omusajja omwagala nnyo oli ku gurawundi n'otuuka okusooza taata w'abaana bo ng'ate byogera nawe kennyini obimanyi nti bya bulimba ng'omusajja aguluba naawe e Uganda n'ovaayo nti oveeyo oyogera olimba olw'okuba nti oli mukazi omanyi nti bajja kukuwolereza mama w'abaana ye nga tayogera omukyalo omukulu Zuzu gw'ogamba naye mukazi bamukwana bukwanya era naye bamwanjudde ngera nawe be bakwanjula nga waliyo omukazi omulala mulwaki bannamba 2 obusungu bubaluma nnyo ng'omusajja aleese omukazi aleese ennamba ey'okusatu gulwaki obusungu bukuluma nnyo mukwano nga bwakulumye nnyo nga tino omusajja mwali mwayawukana kale ate maama w'abaana gye yagendanga omusajja n'agenda okudda ogwo n'asanga nga buli kimu oyasizza ebintu TV ozaasizza entebe ozikumyeko omuliro switi wange simu eno ogiraba erimu buli kimu era nze natunudde ng'otaddeyo bwoti naze ne ku peejo ne nteekako emojis eziseka because tukumanyi okitegeera mukwano ekikusozesa taata w'abaana bo kiki Zuzu gw'oliko gw'ovuma talina musango ate togenda kijja kuba Zuzu tagenda kuvayo ayereege naawe oli omukazi wa mpisa tagenda kuvayo ate ekisooka kya byonna nti omukazi akubisa silence takunyega n'omukazi omukulu wamuvuma wamusojja tiyavaayo kukunyega paka gwe kenyinyini we weereega paka bwe wagenda ku kyeyo omukazi yakwesonyiwa tavanga naye okuvaayo nti akwogera omusajja yakwanjula omusajja gye wamutwala okwanjula wamwanjula wammwe oba gaali maka malala wamwanjula wammwe gye bakuzaala ye ng'omusajja nno bw'anaavaayo nayogera ng'ojja kuba okiguddeko mukwano namba 2 gw'okumya olutalo nga n'omukazi omukulu tanyega asirise nga n'omusajja naawe okimanyi nti oli ku musajja musiraamu ovuddeyo ovuma Zuzu gwenga maama w'abaana tiyakusinyisa binnyo mbulengera weesinisa ebinnyo naye bajja kuteekako nge bateekako omukulu nga ye tiyavaayo kukusinyisa mannyo nze neewuunya ate oli mukyala mukulu kubanga omuntu obeera n'omwana wa siniya 3 oba mukazi mukulu toba mwana muto buli kyokola oba okitegeera nze mukazi munnange nkugamba ebigambo bino eyakuwadde amagezi oveeyo oswaze omusajja yakoze bubi nnyo okitegeera yakoze bubi nnyo si bwe wadde olina okuvaayo ogonjoola ensonga ng'olina ku kyeyo 7 years bw'ogenda bw'okikuba bodda ate oveeyo nenya omusajja ng'ate gwe oli namba 2 ye maama w'abaana munnange agambibwa okuba nti naate yalumbye omukyalo n'omupya gwe baakanjula munnange avuddeyo n'abaako era byayogera banaye omuntu wasirika tabeera musiru olw'okuba efufunye ssente togenda kunninyirira ate osooke woolina okukoma okitegeera wansuula mu nju nga sirina kyenkukoze wannimba nti ogenze kukola era nga njogera naye bulungi ku ssimu ng'abantu abaagalana kyokka nga mwoli muno mu Uganda nga mwoli mu Uganda wawasadde omukazi omulala atali n'oyo gw'otijja naye kati omumpi atali n'oyo nga wawasadde omukazi omulala gy'ali lwaki ogamba mulina omukazi gwe nayingirira nze nayingirira mukazi ki nga wampasa nina emyaka 15 baali bagenda nakusiba niwegayirira maama wange n'omugamba takusiba n'omugamba takusiba n'okwata obusente bwalina ne weeyiyayya watunda na buloka n'onnyanjula okitegeera ne bakumpa n'ontwala maama wange omukaabizza amaziga nange onkaabizza amaziga wansula mu nju just ku myaka 2 gyokka nga sirina na kyenkoze n'enimba ogenze kukola nembeera mu nju n'abaana bange wandika n'olubuto ng'onnimba kimumbu mwoli muno
nenzala notajja na muddwaliro okundaba olwokuba wasa omukazi omulimbi mbu wankyawa nga lwaki okola ebyo byonna ate nentuuka okwogerako ne mulaga mwina nti noze mubi abo baganda bo tebamanyi byonna ebyatuukawo oyo maama Alima asasula babloga banvumi si ye yankubira essimu naŋŋamba nti wawasa nandagirira ne wooli nezija nenkusangawo n'oswala lwaki musajja gwe tewewa oli myaka 45 oli musajja mukulu wanjagala osinga emyaka kumpi 17 oba 15 nakusanga mukazi gema kiri nga tolina buuli ng'osula na wansi ng'osula na wansi tolina wooli osula ne baganda bo babiri omukazi gweyogerako aliriddawa oyo omukazi wali tewamusuula mudda mu nnyumba abakazi babiri nga babazaala mudda n'obasuulamu eyo bakazi kivaogamba abalala benayingirira njagala oyogera omukazi gwogamba gwe nayingirira nga nakusanga makindi ng'osula mukazi gwo karumu emu ne baganda bo lwaki mwonoona erinnya lyange kati wemba musaza okunona linnya lyange nange nja kwonoona eryo njogere buli kasasiro yenna essaawa zino gwoleka eno vidiyo yosoose bwoddamu okunjogerako ekintu ky'obulimba ngenda va njogere buli kimu buli kasasiro wenna gw'okola ozaala mbaana babanno abaana ng'obalimbye nti obaagala oli ne wabayagala kumwanjula omwanjula omukakasa nti gubeyagala naye olumala dakikimu olumala omumuzaalawo nga weekwasa akasonga akataliimu omukazi gw'osasudde anvumi agambye mbu nasalaasala engoye olwokuba wali osoze wabweru bwe kiba kituufu kale nga nazisalaasala omuntu aba yajja nga amanyi ye namba 2 engoye abasala zaki nga yajja akimanya waliyo namba 1 wabula mungende empola nate nkumye privacy yange olw'abaana bange kuba bakuze naye wona ongende ekiwanvu nange nja kugenda onyononedde obulamu bwange wanjagala ndi mwana muto otukabisa amaziga ffenna ewaka waffe bakwesonyiwa kuba bakubira amasimu ne bakuvaako ne batuuka ne bagamba omusajja tategeera mwesonyiwe naye nkwesonyiwa ne nkugamba nkwagaza kimu tufunire abaana we babeera kubanga abaana tebalina we babeera abaana babeera waffe essaawa zino bali wa maama wange mbeera ntya n'abaana ewa maama wange abaana abakuze wee batyo nembeera nabo omukazi gwo karuumu emu omwana w'emyaka 17 mbeera naye nta mu muzigo gwa ruumu emu ate nenkugamba ko tufunire we tubeera n'olyoka onteekako olutalo kyoyagala ojja kifuna oli musajja mukulu weefuge waswadde dda kati okuswala kweyagala kuzza ku nzi ngenda mpola eno first and last warning gwenzamu laba ka vidiyo nja kukwata babloga bonna mbatwale eri buli malaya gy'opangisiza kubanga zonna manyi gye ziri nja kukwata babloga bonna mbatwale yonna abakazi gy'obateeka gye wabapangisa kuba saa zino temumanyi balina bwete tambudde badde mulabi mulungi alakwekuumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba